Okyalaba okwanjula n'embaga. Charles naye asaanamu ka birthday kubanga bantu tukozeeko zi birthday. Genda oleete omubazi omukulu Fiyo. Genda oleete omubazi omukulu Fiyo. Fiyo yajja. Iye. Tojjoga nakaswambye engalo ziriwa. Bannange lengera ettaala. Tuddewa ku ttiimu Chelsea. Twanirize. Fiyo sooka olulira abantu batambule. Chelsea golokoka. Basengema mutambule. Wano tulina essanyu lingi okubanga tuli wano olwaleero. Baba Charles
atutumye nga bw'otulaba wano obubaka bwonna bwe tugenda okutuusa bubwe newankubadde obwedde omulabako wano naye ate kyaliko wali kisufu essanyu lyalina pitirivu nnyo bakakase kyendiko bakijjamu enjawulo Charles atutumye n'atugamba ebigambo ebyokugamba alina bingi naye abizingidde mu bino ebitonotono atwadde ekimuli kino tukireete gy'oli yogera neyefumbizanobeyo ekirimu kikyo okusooka mulimu ekimuli ekyeru ng'atutegeeza nti ye mwerufu nnyo gy'oli era obwerufu obwo bwakulaga naye bwalindiridde okuva gy'oli omwerufu Charles ayongedde n'atutuma n'atuwa ebimuli eby'ekkalazi ez'enjawulo n'atutegeeza nti essaawa bwe neetuuka ng'ogenze mu maka gammwe asuubira buli lwava ku mulimu akusange ng'oli wanjawulo nga ddala oli kimuli mu mannya ag'effumbe akuwadde erinnya eryannakimuli olina engalo ez'amaanyi ayagala kusange nga buli lwadda nga bw'oliwo otyo simanyi asabira wa bugingo mulimu ebyokunywa byonna biryo atutegeezezza ti ennaku ziri ze wamukyalirako before this nga yakutegekerako okunywa yamanyi teweetaaga ate era naawe n'omutegekera akake kati byonna ebikuwoomera abitutisse era nga byonna biryo byonna akutegeeza nti akwagala okukamala ate era musanyufu nnyo okuba ng'okkiriza omwanjule mu bakadde era ddennyo basebo sirimu janno basebo era dde banyabo sirimu janno banyabo ali babamuwa erinnya erya Ssengendo senga tebamuwa linnya eryo tetwanditindize lugendo luno kutuuka buyi buno naye olwokubanga bamulaba nga ali bamusajja mulabi ate nga mufunyi ate nga mutambuze mulungi n'aziga okumuwa erya Ssengendo era bwe yatwalibwa mu ekereziya ne bamuyiwako amazzi amatukuvu okumugabako ekibi ekisikire ne bamwongerako erya Charles Karoli yennyini omuwolereza w'abantu era oyo gw'olaba Sebo taata atula ku mutala Ssumbwe mu Busiro ng'ejawangaalira ate nga musajja musuubuzi atasuubula nnyaanya yadde obutungulu n'omusuubuzi w'ettaka ng'era ye nannyini keezimbira Property Consultants Limited. Sebo taata twebaza Katonda nti bwe baatuzaala ye n'abeera omusuubuzi yatuzaala si mulala ye taata omulungi ennyo Lubwama Lawrence Mukasa nga taata akyaliwo nnyo mulamu enkuyege kyamukubira enduulu ng'atuula ku mutala Bulenga wano mu Busiro era mukulu munnammwe yabatumidde nnyo. Omulenzi ono gw'olaba era abeera muzzukulu wa Lawrence Lubwama oyo nga naye twamugabamiza Bulenga era abeera muzzukulu wa Matayo Kasolo oyo nga agalamidde Gombe Kitaasa mu Busiro era omulenzi oyo abeera muzzukulu wa Tanansi Mutuba oyo nga naye agalamidde Gombe kulwani kulafiiro totunulira nze ogigamba taata akyogedde tukubenga mukama mulungi taata naawe ojja kukwasaamu Uganda bakwatireko ekiggo kye buli muntu sooka ozirage nti ntaba Luganda lagabavugo naawe totoddemu naawe ati mugaaye njagala okukakasa oba onoosobola okugulanga ennyama oba onoobeera ku bifo ebigondagonda ng'embuuda naye omulaba bwetaba njala nga yemuluma kyaliko akyagala agiridde n'akakuta ate kakati olaba akakuta kagimu obulamu n'obuwangaazi Katonda abongere emikisa
Mukwana tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala okubeera ng'olaba okwanjula n'embaga nkugamba nti bannaffe aba Malachi Ecology gye bali nnyo wali eri ekitende awugula buguzi mmere reception nga bakuwa ya bwereere oba ya mbaga oba ya graduation oba yaki aba Malachi Ecology be baliko mu kaseera kano ndi ne mami eyazaala amakula omwana anyumye bwera nga bagamba ani azaala omuntu bw'atyo yazaalibwa oba yatonya butonya kuva mu ggulu naye ne tunoonya eyamuzaala nga y'ono mami esibyetende bulungi nnyabo sibi atya nnyabo niye nnyabo wazaala omwana niye nnyabo weebale kusaba nnyabo wakumeka ye first born ye last wakuna nnyabo wakuna ye nnyabo yakula omulabamu biki mukwano yakula mulabamu birungi byereere nga yeeyisa atya nga yeeyisa bulungi bw'omutuma awantu adduka mangu n'ayanguwako n'atuuka ky'omutumye n'akikuleetera mangu nga mulungi nga talinamu buzibu bwonna wegamba okuleetera kino tokyewuunyiza nkyewuunyiza nnyo era ndi musanyufu nnyo oli musanyufu yenyawo yagamba nti aleeta omwami yaŋŋamba nga lumu ogwokutaano omwami amuleeta yagamba bbanga kyemabega nnyabo ebbanga emabega lyaŋŋamba ebbanga myezi ena kale ng'etaano basooka kugamba ddi wani basooka kugamba kani nti wategedde nasooka kugamba taata w'abaana nga nzibiddeko nti aleeta ekyama tebakikuuma saakikuuma taata namugambirawo mangu ye nnyabo kale nnyabo wuuyo sooka omwekahaaga bannange muwalawo omutunuulira olamba njagala kumugamba gondere omwami abeere muwulize buli kimu kyonna kyonna omwami kyamugamba tamuddamu ye yennyabo tukwagaliza birungi byereere katwongere okunyumirwa omulabe bwanyumye mulabye ye gwe wazaala oba nokulala yeye nnyabo ntegeredde kuki kumutegeredde ku nnyindo kasimayiro ennyabo kaki koyimba mu mutima gwo kati ku ssaawa eno akayimba kemwagaliza akayimba kemwagaliza mwana wange omuwala yennyabo yennyabo kyemwagaliza ke baba bamukubira nga obe emikolo giwedde dadi we mutumidde taata w'abaana yennyabo kale bambi mami katuleke kale nnyabo kale bambi mukwade tova ku Delta TV tukole atereka tukuletere malayika njagala okugamba nti nze aba Sharita's Bride World be banyambaza tutegeka omukolo gwo gwonna mu ssaawa emu tulina gowns changing dresses maids dresses tusomesa abaana enviiri nga tulekera ku mitwalo 10 tukuba ebifaananyi n'evidiyo kugamba tutegeka omukolo gwo gwonna buli kimu tukirina era ngaolunaku leero fe abambaza malayika amanya go gwani manya gange nze Nakubulwa Fiona malayika teba ne kusiima ira sisobola kulekerawo kutuulira mpulira kudda mukola mukolo naye nga nfumbira muntu y'omu oli otya olutambudde olutya sofa ntambudde bulungi kyekisinza okunyumira kisinza okunyumira sifunye stress yonna buli kimu kintuseeko mu budde bwe mbadde nkyagala omwami wamugjawa mwami namujja Bulenga wali gy'obeera nali dadi wange yakolayo business najja we nali nkolera
nansangaawo nakusanga naberanga customer nabanga nanyambangako just ku mirimu netubeerawo kale just kundaba najja nakyalirako ng'omuwala yakuweerezayo ku langi najja ng'omuvubuka kuba naye yali muvubuka muto najjawo gye baleko kale natambula bwe bityo. Mambi mumaze mwena bbanga kikati? Tumaze ffenna emyaka 11. Okikakasa nga muli bato naye ku baana? Tulinayo abaana bana. Nalowooza abaana abana webale kwekuuma ng'olabika bulungi. Thank you. Ki ekisinze okusanyusa ku mukolo gwo kye wali ogamba nti banaye kinno tekibolako? Ekisinze okunsanyusa engoye zenyambadde nazifunidde mu budde okuva ewa Sharita okuva ewa Sharita bambi yazimperedde mu budde n'omwami yagidde mu budde n'omwami wange yagidde mu budde kale buli kintu nekitambula kintu kitambudde bulungi. Kayimba kikoyagala omuweereza leero naye okyalaba okwanjula n'embaga.